mbanduzinga Okay. mu kibiina kyange. Okay. Omanye ekikireetera okuruzinga tulina chairman NRM Kamwenge ekisange ekyaggwa kyena witness yawagira aba opposition openly mu kifo ky'okuwagira aba movement era NRM kyetaage mu chekingemu because toyinza kuba chairman wa NRM no wakamwenge no wagira aba opposition mukyara aliwo wa opposition era yamuwagira vice LC5 opposition era muri nyankore bunarimba gamba nze chairman tinandi badi naye buzibu naye natahamizi nebyondo okutahamizi nebyondo no kumanya ebisoto bimanyi akima amazi n'ebisoto bwaba akima amazi n'ebisoto atwaliramu nabadde kukuziika jo tulinayo abakulembeze actually mbeta abavuzi tulinayo abavuzi abamuwano ye capitalizing ya kufiirwa nomanya abantu bwe bafiirwa abantu amaziga gaba mangi kati yaleta mitwaro nga 3 na capitalizing irawo nabagambye nze mbandowooza nga sinaleta mitwaro 3 kuziika nkapucharinga tensonium nandi sose ndabo umurwadde ye bwaba rwadde nga tanatuka kufa ye tunamunya tutyo kufa mponye una umurwadde nga sinatunura mufu mbuzi rwachi bampita onaribo oraba ebintu bibaho naringa bye ndi mukuretera nayo tujja kubimara tujja gamba ko ebitono for example Kamwenge it's like 70 or more than 100 kilometers 70 to 100 kilometers from here to Fort Portal. The referral that is very near to Kamwenge where we are is in Fort Portal. Tuja mu primaries nze ndi wa NRM bagira Museveni era nze ndaba nti Museveni tayina buzibu onwe that bano betutuma n'abantu be Kamwenge bamwagala nnyo betutuma be bakora tebamugamba bya abantu bye needs z'abantu befakuuka so nze mbasaba abantu me nze nja bituusa era president wa Omulonyi Museveni kyemanyi awuliriza ate akora okuva wano kutuuka Fort Portal bakujja kwaka kati ate bwomaro manye w'emmotoka yetayagala kumanya nti wafunye accident ye kataba abantu mulimo because ye business ye absolutely kiringa atunda sanduku ebyokufiirwa yagenda kukwaniriza gambe customer webale ebyokufiirwa ko yetagala ko kyoniko alinga agamba nti n'abantu bafaddi waliwo gwe bakwata nga yagenda nga business etambula tunda sanduku nagenda mu ddwaliro nga ajja mu kanyura abana nabajja ku oxygen kati nze omanyi nze bampita honore Crispus ndi different nze ebyange sijja kutandika nga abalala bwe batandika ababa batandika ajja nasuubiza tajja nga alina kyakoze nze nja kujja nga mbagamba nakoze kino nga sinagendayo then kati ngenda kukora kino sijja kukola biri bye bagamba abajja nagamba ngenda bwe munteeka ngenda kukora kino uyagala osooka obikole wabo byenga sinagendayo waro byengenda kubanga nkoze nyongereze ku byenkoze nga ngenzeeyo ebwalano bimanyi ebyalani tailoring ntuzuwa abantu wano nibayigiriza abavubuka bali mu kukola abakyara tubayigiriza kukola sabuni eya liquid era waliwo binaraba nga batumba ekendo abataka nebagamba boka nibekoramu omulimo kabateekeko secondary naye nga tebalina classes structures kati structures ebakora kwali kusomera mu church kati church bwe bagala kusaba nga ku Lwokutaano ku Lwokusatu abaana bafulumu senior wanu yali yesomera abamu bali ku luddalu abalala bali mu luddalu ne office eri mu church mu kasenge ka church kati nga class emu erina okusomera wansi w'omuti enkuba bwe tonya okusoma kufa bwe waliwo omukoro ku church abaana tebasoma
najja wano bwe natuuka wano nga ngenda kuzimba ennyumba ya bisenge 10 era ndo gitulabya no yennyini era ntono lwakuba ebisenge ebimu nabisacrificinga nimbijjako nimbizimbamu classes era nimbateerako class 3 ne office abaana ne basenguka n'abataka mbasiima. Alright, a very good afternoon, good morning, good night. Okusinza mutadde olunaku olwaleero twebaza Omukama ntatwadde obulamu tukyali balamu ate nate tukyali mu ssanyu ly'amazuukira g'Omukama Katonda Yesu Katonda. Abamu bagamba abasamba bagamba teyafa taliiyo nefe abakrista tukkiriza nti nno yafa nazuukira. So olunaku watuli tugikwatidde eno ewa Honorable Chris Mugisha as member of Parliament Kamwenge sijja kuchonga kajja kimalirizayo. Nina ensonga lwaki nkireeseeyo kuba nti twamulabako last season naye ate yasobola okulabikira ku kapapula akalulu so teyalondwa mu kiseera ekyo naye nga love y'abantu effort z'abantu bannange bamwaniriza ne bagamba why please essanyu lyaffe essuubi lyaffe liri mu ggwe. And that's why we are here today e Kamwenge. Honorable nsabuza abantu olunaku olwaleero tugende tutandike program yaffe. And why are you aspiring to be a member of Parliament of Kamwenge? Sanyisa nnyo okukola basebo oba bali kunkyayirako. Mbalamusiza basebo ne banyabo ate mbagaliza Easter naffe tukiwagaza ennungi. Aho nalebo ngoli smart nnyo ogenda mu ggulu oba ng'ebyeru bikuyitiddeko. Kisa kya Katonda. Kisa kya Katonda. Kamwenge gamba etya? Kamwenge nungi terina buzibu era tutambuza. Mutambuza enjiri. Tutambuza era twagala kujongera okujukora obulungi ebeere eddala ennungi nnyo. Okay. Yes. Honorable, lwaki oyitibwa Honorable ensangi zino? Ntera nnyo okubigamba abantu nti okuba Honorable tikitegeeza nti olina okugenda mu Parliament. But bw'okola ebintu nga biri honored. Oh yeah. Kwekiva should become honorable when your people honoring what you are doing for the public. Thank you. I mean. Kati bw'olengereza wali ekyemanga wali. Chache tujirengereyo. Bagiyita Marere. Marere. Abaana baali basomera mu church. Nga church abamu senior 1 up to 3. Mugomborola yona yali terina muki secondary. Sub county ya Biguri yali terina mu secondary. Abataka ne bagamba boka nibikora mu omulimo kabatekeko secondary naye nga tubalina classes structures. Kati structures ebakora kwali kusomera mu church. Kati church bwe bagara kusaba nga ku Lwokutaano ku Lwokusatu abaana bafurumu. Senior 1 yali yesomera abamu bari Rudaruni abara bari mu Rudaruni. Ne office eri mu church mu kasenge ka church. Kati nga class emu erina okusomera wansi w'omuti. Enkuba bwetonya okusoma kufa. Bwe baruwa omukoro ku church abaana tebasoma. Najja wano bwe natuuka wano nga ngenda kuzimba ennyumba ya bisenge 10. Era ndo gitulabya no yennyini. Era ntono lwakuba ebisenge ebimu nabisacrificinga nimbijjako nimbizimbamu classes era nimbateerako class 3 ne office abaana ne basenguka n'abataka mbasiima nabo ne banyambako ne bateekako nze nateekako permanent structures bo ne beekolamu omulimu baleeta ebiti ne bateekako same permanent ez'ebiti 2. Kati abaana era baava mu church kati basomerawa ne office kweri. Lindako akito kikulu nnyo. Honorable Linda Katona. Ekyo abantu tubayinza butakihonaringa. Okay. Era kati tulina abaana esomero lyo nalisanga lina abaana. It's just last year. Yalina abaana 9 kati balina abaana 17. Nsasulira mu somero lyo lyennyine. Nsasuliramu abaana 2. Abajjanga balina grade. Honorable Simba wakati ovudde gyovudde yonna osanze embeera y'ebyenjigiriza mu kitundu nga njaba yavu. Nga kugamba terinamu kugamba n'olwokulaba abaana nga bataya ku kyalo basomera mu kkanisa so n'ogamba why
oyagala ensi ng'ey'abantu abayivu exactly. n'ogamba why kanteekeko structures zino ziyambeko abatuuze basobole okweyagala kakati mu kutandika baali baana 9 kati bali baana 10 kati bali 10 plus last year nga mugu 7 obwo bwagaza obujjawa okubazimbira essomero bwoba nga mukulembeze wa kyalo for example chairman LC1 nga bokulembera abanyu banjaga tebagenda ku ssomero wadde gori bulungi oba weerimba ntori bulungi nawe obwa bubi naye bwoba okulembera abantu nga bategeevu kikwanguyira so nze naturally n'omutima ogwagaliza saagala kubeera bulungi zekka bwe ndaba omuntu ng'abonaabona kimpisa bubi nze nsacrificing ekyange bwe mba nina omutwalo ntugabana oba 10 so naraba okubeera mu nyumba ya bisenge 10 ng'abaana tubasoma ku kyalo ningamba wakiri mbeere mu kasiisira kansali ku nyumba yange ninsacrificing era nejjo n'abadde mu church nimbagamba nti paati y'essomero linazimba wano linatandika ku ttaka lya church paati ya nyumba yange era kati tuli mu kuteekako hostel journalist ngamba wadde miliyoni endala because abaana bagenze mu senior 4 bayi okukola obulungi balina okwebakayo aba senior 4 era ngenda kuyita abantu mwenna muje tukole fundraising mu Marere Secondary School tukole ka hostel ekyo kyakabi nnyo era abatwana batuliriza nti eyo background gye mulaba ye essomero mulengera wansaawo those structures eno abejagezaako okulaba nti agezaako okuyamba abantu bekamwe basobole okubeera obulungi ombuuziza lwaki bampitawo naliwo olaba ebintu bibaho nalinga bye ndi mu kuleetera naye tujja kubimala tujja kugamba ku ebitono for example Kamwenge it's like 70 or more than 100 kilometers 70 to 100 kilometers from here to Fort Portal. The referral that is very near to Kamwenge where we are is in Fort Portal 100 kilometers which means oburara burumu oburwariro bwa private obungi atenga tubumarayo toyinza kulongosa muntu wafuna accident oyino kumutwarawa e Fort Portal atuka yafudde ayinza n'obutafa naye n'amara n'ennaku kusatu naye nga general abantu abangi tebakisobola nti okupangisa kuva wano n'amakubo mabi okuva wano kutuuka e Fort Portal bakujja kwaka kadi ate bw'omala manye w'emmotoka ye tayagala kumanya nti wafunye accident ye katabaara abantu mulimo because ye business ye absolutely kiringa atunda sanduuku ebyokufiirwa yagenda kukwaniriza gambe customer webale ebyokufiirwako yetagala kyoliko alinga agamba nti n'abantu bafaddi waliwo gwe bakwata nga yagenda nga business etambula tunda sanduuku n'agenda mu ddwaliro ng'ajja mu kanyura abala n'abajja ku oxygen bafafune sente kati so kati oli kaluwofune accident ye owa special araba mulimo akupika so nindeeta ambulance ya Land Cruiser mweri eyamba abantu sibatera mu mafuta era bali bakimbuza nimbagamba ne government oroza CS warwasi umuntu asinga government center government zebaya chinga center naye neza government zafe ye Uganda tebaziteka mu mafuta katinze wenteka mu mafuta nze sente mbanzi jawanga na government tebagitera okay tenza kugasoora so nabawa motoka ambulance batwayira bwerere nze njikanika service driver nze musasura naye kuva wano kutuuka Fort Portal mitwaro nga 10 y'amafuta at least omuntu amanya nti yafuddewo era abantu bajeyanza ekora nabadde kukuziika jjo tulinayo abakulembeze actually mbeta abavuzi tulinayo abavuzi abamuwano ye capitalizing ya kufiirwa nomanya abantu bwe bafiirwa abantu amaziga gaba mangi kati yaleta mitwaro nga 3 na capitalizing irawo nabagambye nze mbandowooza nga sinaleta mitwaro 3 kuziika nkapucharinga tensonium
nandi so senda bo murwadde ye bwaba rwadde ngatanatuka kufa ye tunamunya tutyo kufa mponye una umurwadde ngasina tunura mufu bwasu bwengezako kumunya nata katonda nagana ninteka ko mezazi umuntu awone naye nagana nafa awumanya katonda cyeyaga yagadde naye uri areta akapitalizing ya kufirwa naura ngareta amabugo no sanga umuntu ari mu ntebe myaka 25 nti ambulance tarumu twari ambulance name niza government tayiza kugera mu parliament barete ki ambulance okay ona basagala tulanga ambulance ndukitekayo naye iri mukora ndi nabavubuka nabagabira borders bari mukora waliyo borders 10 era bagenda kubira okukisawa so ona bebe bintu ebikufu when they honor them waliyo bitware ebiwarano bimanyi ebyalani tailoring machine ntuzuwa abantu wano nibayigiriza abavubuka bari mukukora abakyara tubayigiriza kukora sabuni eya liquid era waliwo binarabanga batunda n'ebirala bingi okay amakenesa kerezi byonna tubizimbe wentandiko kubyogera tibimarayo okay era jjo waliwo abakulembeze n'abavuzi be nasanze somewhere congregation nimbagamba nimpulira nga boogera bye bakoze mutamuze bagenzeyo naye nimbagamba nze kati nze omanyi nze bampita honorable Crispus ndi different nze ebyange sijja kutandika ngabarara bwe batandika baba batandika ajja nasuubiza tajja nga ina kyakoze nze nja kujja ngambagamba nakoze kino nga sinagendayo then kati ngenda kukora kino sijja kukora biri bye bagamba abajja nagamba ngenda bwe munteeka yo ngenda kukora kino uyagala soko obikole sinagenda waro byengenda kubanga nkoze nyongereze ku byenkoze nga ngenzeyo because toyinza gamba togenda kurembera ori mukurembeza omurungi nti toyina kyosobora ko nga tona kurembera kristo kuteke example okay yes abatona otuliza wherever you are especially abantu ba western honorable Chris anytime atumusera mu parliament y'egwanga naye kati already is the member of parliament is a parliamentarian mu kitundu mwali era abana Uganda mwe bali honor his intentions okubeera mubaka w'ekitundu kino ekya Kamwenge atukyali mu naku ezo abambagamba nti naku za kuwumula naye ati gwenda byokola kakati wajjawo vision okutayika ko tournament eno gye tuli nga zinaku zirida abavubuka bonna bali busy bali mipiira bavuga boda bano bali mu byalani kiroto kyo kyavaawa how did you come up with that lwaki gwe mu bantu bonna now ekiroto kya tournament tenakiteekawo nti vision yange yali si yakugamba nti tuzanye just naye njagala kuraga abavubuka kuba necharinga kanise no kubaraga nti buri kimu kikora ki kisoboka bavemu abantu because bavemu abantu abomugaso ennyo okubenkareginga no kubinspiringa naye toyinza kuinspiringa abavubuka okuba abantu abomugaso ennyo nga tebakumanyi nga tobamanyi so nanoonya ekintu ekiyinza okutugatta then inspiration zena akora nzikore nga abantu tumanyiganye mfune bwemba funa ninsanga nti one of the ways zokufuna abantu kuteka ko tournament singazino nindeta n'abantu ababayigiriza ABCD nibogera nabo era ntube encouraging ate nikiretera ntube encouraging okora te kiretera n'abavubuka okwenyigira mu kifo cyo kwenyigira mu biludo kuzanye yo bitalina ebintu emirime emizanyizanye tabazimba ebitazimba ne babera busy mu kinga tournament ngeno mu kifo kibandi koze muki ebifu but the all intention is to inspiring abavubuka babera bamanyi era nze njagala kurembera abantu nga barungi
sagara kurembera abantu nga babi era nze njja kurwana nga ndi mu kurembezi ndabintu buli omu ari bulungi sange ntamarwaliro bagafuna basoma ngoburamu babere mu buramu obweyagaze amakubo nga gakoze kati kuva najja wano nze nayogera ne baleeta amasanyalaze ago gali tigaliwo 2 years back umanyi waliyo abantu bagamba nti obutogera bwe waliyo Satan district ntubwageremesa chorus kati wavayo omukulembeze omu nayogera ne bagiteekayo so ne wano bwe nayogera amasanyalaze bagaleta ni chorus nayogera nayo bali kumpa kugiteekako. All right. Yes. Nange mbasanja kulege dobozi yange tino honorable mumulabiranga ddala ngaze ku ballot paper. Thank you so much. Because kirabika nti we tuli mu generation eyagaliza generation kids obagana tuli mu generation eyagaza generation era twavola abantu honorable ngo bagambye tagenza okukyaba nti the way okukuma muvubuka ennaku zino kumufula bize mu mipiira mu mirimo gy'emikono n'ebintu kikeekyo anti olunaku lwali tuli mu closing a tournament ya Honorable Chris wano Kamwenge. Do you have Kamwenge Northwest? It is Kamwenge. It is Kibale East constituency. Kibale East Kibale East constituency. Yes. But is in Kamwenge district. In Kamwenge district. Yes. Okay. Tuli mu Kibale East constituency. Kamwenge kindly mbasabira ddala nti mujje tugende tulaba omupiira guno Honorable otaddewo ente ataddewo embuzi nze sitoma enkoko ndidde na kusigilabyeko ku bibala bagenda okugwabira abantu guli ku live YouTube. Yes. Era people guys on Flashlight you can as well check and enjoy the game. Tunatera okumaliza Honorable tukusubiremu ki at the end of the day. What do you mean exactly? Nti emipiira gisambiddwa abantu basanyufu kiki tuzaakaawo tournament ewedde what next tournament vision nga bweri ku inspiring abavubuka bavemu abamaanyi tuina very many ways of inspiring nga bwe nkugambye okuzimba akasomero nayo inspiration eria ndabantu mu kifo ky'omwana yandiremerwa okusoma agenda akora ebibi abeera kusomero because esomero riri kumpi kati abazadde abamu batwarayo enku abaana ne bakora ne basoma abazadde ene Kamwenge yafuna enku nazitwara ku somero because esomero lyandiguze enkwera okitegedde naye singa esomero limbara tiyandi tuteyo oruku nosanga nga muzadde atwara enku ku abaramba twarayo ebijanjalo by'abaana omwana nasobola okukora abarara bakora ku somero ne basara ku musara gwe era wari ugwemanyi oba mufumbi oba muki afumbao kati abaana be basomerawo basara ku musara naye singa esomero teryando baddewo abo bonna wandisanze waliwo abatalina kyakkola nga bali bubi so ebyokuzaako bingi nnyo. Okay. Era tujja mu primaries nze ndi wa NRM mpagira Museveni era nze ndaba nti Museveni talina buzibu onwe that bano betutuma n'abantu be Kamwenge bamwagala nnyo betutuma be bakora tebamugamba bya abantu bye needs z'abantu befaakuuka so nze mbasaba bantume nze nja bituusa era president waffe Omunoonyi Museveni kyemanyi awuliriza ate akora ate n'ekirala ffe mu Kamwenge kati NRM yajjangayo 100% naye yajjanga ekendeera ate ng'ekibiina kyenjagala ennyo siyinza kulaba nga obuwagizi bufa nindeka nga nisigala nga nsirisi kiba kitegeeza nange mba nduuzinga mu kibiina kyange omanye ekikireetera okuruuzinga tulina chairman NRM Kamwenge ekisange ekyaggwa kyena witness yawagira aba opposition openly mu kifo ky'okuwagira aba movement era NRM kyetaage mu kyekingemu because toyinza kuba chairman wa NRM
Wakamwenge no wagira abo opposition mukyala aliwo wa opposition era yamuwagira vice LC5 wa opposition era muri Nyankole bunalimba gamba nimbagamba nze chairman tunandi badi naye buzibu naye natahamizi nebyondo okutahamizi nebyondo no kumanya ebisoto bimanyi akima amazi n'ebisoto bwaba akima amazi n'ebisoto atwaliramu ata amazi ngabiranga sigemaruja ateka mwejirika nakima byonna. Okay, all right, ladies and gentlemen, ngatugenda kumupira sawa zino tugenda kulaba how give the trophies and to those people who are watching from the Asipra, thank you very much and for watching us every time. Honorable Chris, I think we hope to be with him next time. Tukona mu studio ze mu Kibuga Kampala tuze direct ku ground kulabo ebyaddala jali tukiraba ntino abawagizi we bali ate programs zigenda maso. We hope if you have any question you would like to ask him, please get mu box text omubuze kino kitambula kitya kikole kitya. Chemeno kuma weda job nimbagamba ati boboli wa DP oboli FDC oli wa NRM oli wa national platform, please if you have what to tell us, please you are welcome. Come to discussing abamu achawa NRM abamu achawa opposition, please at the end of the day we shall be one, but what is your cause at the end of the day? Mu parliament ogenda kukola yochi otwala just mutogonga awalu bayitanga nto ya pusi obaka tijafuka nto emito yankoko nange semanyi akume atakume na mpera. Watch us next time. Have a lovely stay. Honorable twagaza okwera bulungi ne struggle jolimu okulaba ntino tuka mu parliament ala Katonda abere awamu nawe. Akume atakume na mpera mwera.